Okusinziira ku nteekateeka y'eminisitule y'ebyenjigiriza, amasomero gonna agali ku ddaala lya primary ne secondary gaakuddamu okuggulwawo mu January w'omwaka ogujja oluvannyuma lw'ebbanga lya myaka 2 ng'ebyensoma bitaataaganyiziddwa obulwadde bwa COVID-19. Wabula mu disitulikiti y'e Nakaseke tukitegedde nti essomero lya Gomero Primary School erisangibwa mu ttawuni kanso y'Engoma si lyakuggulwawo omwaka ogujja oluvannyuma lw'abakulembeze mu kitundu kino okuliggalirawo ddala. Ekizibu kye tulifunyemu nalyo abasomesa we bali naye nga abazadde tebakyaleeta baana baabwe awo. Gomero Primary School twatuuse okugenda okugamba nti eggalibwewo ng'esigazza abaana 3 naye ng'erina abasomesa 4 tugamba kati buli musomesa asomesa omwana omwomo. Essomero lino tukitegedde nti lyatandikibwawo abazadde mu myaka g'2000 wabula oluvannyuma gavumenti neritwala. Gomero ge masomero agasooka okutandikibwa gatandikibwa community oluvannyuma gavumenti negatwala negakodinga. Kenneth Nyebaza y'omu ku baasomera wano okuva mu mwaka gwa 2006 era agamba nti ebiseera byabwe abaana baali bangi ddala. Twalina mu kilaasi nga tutuulamu abaana 10+, 1 class. Kyokka mbu bwe lyadda mu mikono gya gavumenti ebintu ne bitandika okwonooneka mpolampola ng'abasomesa bejjira mu budde bwe baagala ekyawaliriza abazadde okuggyawo abaana baabwe nga balaba batandise okuddirira. Omusomesa gwe twakitera olaba nga musomesa omu nga ajja ssaawa 6 musomesa atuuka wano bw'alaba abaana nga tebazi agenda mu manda n'agenda n'akola bizinesi n'atandika edduuka. Abantu baamuno baafunamu endowooza egamba nti bw'ofuna ku ssente ezitegeerekeka ate otwala baana walala mu masomero ag'ebbeeyi ag'emitwalo 5 ag'emitwalo emeka 8. Kyokka abakulembeze b'ekitundu omutawaana bagussa ku kitongole ky'ebyenjigiriza mu disitulikiti obutakola kimala kulondoola abakozi baabwe ne beesulirayo ogwa naggamba. Ekyalo kino kiriko abalonzi 308 okusinziira ku lukalala lw'abalonzi nti bonna tebayinza kuteesa kuggyawo baana lumu nga tewali bunafu. Kwabo sisuubira nti bonna basobola okuba nga baalemererwa okuleeta abaana baabwe wano kubanga bakozesa essomero lino erya gavumenti. Ekisingira ddala okuleetera abazadde oluusi okuggya abaana mu masomero gano aga gavumenti omutindo gw'obuweereza obw'abasomesa abali mu masomero ga gavumenti. Ssentebe wa disitulikiti y'e Nakaseke Ignatius Kiwanuka agamba nti koodi y'essomero lino baagiwadde ddala nti era n'amasomero amalala mangi agali mu mbeera eno. Sentale twagitutte kirangaazi waliwo essomero bayita kirangaazi Kyanse School naye ng'ate era si kukoma ku Gomero yekka n'amasomero gaffe amalala ga gavumenti mangi abasomesa we bali naye omuwendo gw'abaana gugenze gukendeera nnyo. Ayongirako nti nga disitulikiti bafiiriddwa kubanga ebizimbe bigenda kusigalira awo Naggalaale. It is a wastage of resource. Kubanga tetujja kutwala bulooka zaffe, tetujja kutwala bizimbe byaffe tubijjewo, eyo resource yakoze eki yafudde. Onojjukira nti gye buvuddeko twakolaga emboozi ng'amasomero 19 Nakasongola golekedde obutaddamu kuggulwawo olw'ebizibu by'ensimbi ebyaleetebwa omuggalo gwa COVID-19. Habert Kamoga, NTV Akawungeezi.